ne guno omulundi gwokka tukyuseemuko tulabe kale bwe kinaabira emyaka 5 si mitono naye ate mingi. Bw'ogiwa omukulembeze omupya mitono gyali, omukulembeze omupya emyaka 5 mitono gyali. Nze ndowoozaamu nti tukyuseemuko ka change, tuweekoko ku Kyagulanyi tulabe kyagenda okukola emyaka 5. Gwe omuntu wa bulijjo gwateeka pulezidenti oyo mu ntebe, gwe omulimi w'omu kyalo gwatunda kaduuka gwateeka pulezidenti mu ntebe eyo, teri mulala amuteekamu. Meaning gwalina amaanyi agakwata Bobi Wine omuteeke mu ntebe. Wate emyaka 5 era omuggyeko watomwagala. Kitegeeza omuntu wa bulijjo waliwadde okwesa amaanyi g'oyina gw'okyusa ensi yo tegenda kukyuka nga si gwakyusizza. Nze bwe ndowooza kati mbawa ndowooza yange ng'omuntu ng'omuvubuka nze Growner ne Faiza ali ku kamera manye naye ali nange. N'abantu abasinga obungi mulaba Bobi Wine gy'ayita yonna abasinga obungi bavubuka bamugoberera. Museveni ne bw'ayitawo bangi tebamugoberera, bamuleka bulesi n'atambula kubanga bakirabidde ebbanga lya myaka 4. Bye bisanja bimeka? Bye bisanja 4. Bakira bisuka ne mu 4. More than 4. So ndowoozaamu bwe tukwata Bobi ne tumuwa entebe emyaka 5 mitono gyali kuba mupya. Emyaka 5 tulabe kyanaakola. Bwe kigaana then tuwa omulala ataliddako mu maaso oba okuza Museveni bwali bazze, then tulabe change bw'enaaba esoboka okubaawo bwe tuba nga tulina omukulembeze omupya bwe ndowooza. So nsaba nnyo muganda wange wona wootudde ne wooli, nze ondaba lwaki I stand and deciding anti nonda Museveni kati. Lwaki g'omuvubuka nyibye nengamba kati ndikusaidia President Museveni. Lwaki gyo kirowoozeeko? Lwaki nga tovumye, nga tontadde mu ndowoozayo kuba ndi ku ndowooza yange era nga bw'olina endowoozayo. Ndowooza ku lwaki nze nkikoze, naawe lwaki ogaana, naye wewe ensonga zo lwaki toyagala Museveni ave ku ntebe. Okitegedde ku myaka 4 gy'afugidde, emyaka 4. So literally bw'ogenda mu America bagaba ebisanja 2, ayagala entebe ajja bisanja 2. Obama yagenda ne bamuwa ebisanja 2 ebigwa talidda, ne bw'aba ayagala entebe ya America talidda kubanga byagwayo 2. Trump kwali yali alina kimululi eri ne bamulya, Biden n'amulya ogwaddako, kati n'akomawo ekisanja ekyokubiri. Meaning guno bw'avako talidda, biba 2. Ne bw'ogenda ne Kenya baba n'ebisanja 2 todda, ekyo oba omaliriza nakyo. Bangi nnyo abali ku nkola eyo, tubeereko ku nkola bw'ekyo kubanga change bw'ogenda e Kenya batuli wala emyaka mingi nnyo okubatuuka mu nkulaakulana. GDP yaabwe ennene eri waggulu okusinga eyaffe. Ndowoozamu nti ekitusibye emabega, Uganda nsi ngagga nnyo, n'ekitusibye emabega tukyali mabega lwa nsonga tukyalina mentality ya Museveni eyo nti bw'oba tali mu ntebe tewali bitambula. Naye nga amazima mentality yaffe eyo tusibye mu ekyo, tulowooza nti bw'oba tali mu ntebe tewali nkulaakulana. Kitegeeza ate ffe twesibye mbutakulaakulana. You know, kati obuzibu bwa Museveni si ye, si buzibu bwa Uganda, ffe buzibu bwa Uganda abalonzi, ffe buzibu kubanga twalemererwa okukola decision, okumanya ekituufu, you get. So I think this time round ate guno omulundi gwokka gw'omuyina abana Uganda okulonda okukola ekituufu ekyokulonda Kyagulanyi. Guno omukka gw'omuyina guno omulonda kubanga this time round Bobi Wine bwalemererwa okulya akalulu waddemba okuggwamu amanyi bagayinza omuggwamu obutadda. Kitegeeza aba agenda kunafuwa, akoze rallies okusooka buli position candidate ali ku ground. Bobi yatandikirawo ku Monday from day 1 okunoonya akalulu, tawumulangamu any day. Leero Museveni awumudde alina independence. Yesterday yawumudde agenda kuddamu ku Monday, ne Bobi Wine ali mu kunoonya kubanga alina mission. Tolowooza nti Bobi kyakola kikola ku lulwe. Mbu yagala entebe musanyuse mugaga alina ssente ze. You know, yadde nga bw'agenda waawo ayongerwako kubanga amaanyi gataddemu mangi n'obudde bwe bungi. Okitegeera. So
tetulumwa nnyo nti bwagenda kufuna. It's okay. Already ne wale sawe na afuna. Wabula okutereeza byalina okutereeza bye twagala okutunya n'okulaba. Bw'ayita waawo agenda kubiteeza, agenda bikola atya. Wakitegeera. So I would say tumuwe chance tulabe kikyayinza okukyusa myaka 5. Omusirikale anaafuna omusaala gwe yatugamba ogwa kadde akamu atandikibwako. Omusawo emirimu agenda gifuna kubanga gibuze mbasawo bangi nnyo. Enguudo Museveni ajogeddeko emyaka bingi, azine guno bundi ajogeddeko kikimu kuisinga n'okunyiiza. Okyogera ku nguudo infrastructures emyaka 40 up to now. Nengo otambula nowone e Kampala ng'enguudo zina potholes impetitive. Like really, potholes they're everywhere. Bakwata sente empitivu ne bazisa mu luguudo nga Entebbe Express. Sente empitivu ezisobola okukola enguudo ezisuka mu lumu nezigenda nga mpitirivu. Naye ate omuntu wa bulijjo oluguudo lumu lw'oli mu kusasulira buli weyitako bw'oti 50 zigwa ku mutwalo. You're paying for that road. Ne sente ki ezagenda awo. Sente empitirivu ezalikoze ebingi. Okitegeera. So tuwemuko chance abalala mu ndowooza yange. Baana bangi gye bali basobola bayida okujja ne bakyusa eggwanga bangi. Naawe andaba osobola okukyusa eggwanga. Neffe twesibidde emabega. Tulina mentality y'obutasobola. Eyagendako waba yasobola naawe osobola okukikola. Let's go and try. Guno omulundi tumuwe Kyagulanyi agende afuge emyaka 5 mitono. Nagambye Munnayuganda gwalina right, gwalina amaanyi agakyusa ali awo. Lwaki omusawo n'alya gwe notafuna? Nosigala ng'okyali ku ground eyo obonaabona mu nnimiro, oli mu kipakasa, bakuwa 2,000 okulimira omuntu ofuna ekyokulya. Naye ng'ate gwalina amaanyi agateeka omuntu oyo mu ntebe. Is that fair? Obugagga bwaliko gwabumuwa kubanga omusolo oguva ku ssente gwe z'olina mu nsawo. Ogenze ku dduka oguze ekikajjo, oguze eki, oguze eki, okuva omusolo ogwo sukaali gw'ogula kitegeeza gwatambuza eggwanga lino. Naye lwaki gwasinga okuba obubi ne gw'otadde ate n'afuna? Stand up tuyimirire ffenna tudeciding ekituufu. Okay, Bannayuganda babuuzaako nnyo ddala bali ku mukutu guno ogwa Grouna Media. Babuuzaako nnyo bwe bali kubeerera nsonga. Abali Dubai, abali Qatar, abali Saudi Arabia, yonna gy'oli ng'ondaba kubuuzaako nnyo era nkwebaza n'emirimu gy'otuusaako engalo. Abalwadde mbasabira mutereere bulungi baganda bange era mmanyi mujja kuba bulungi. Olunaku lwaleero nga muna byankyukakyuka ngenda okwogerako ku nsonga ezimu ddala politically. Ngendako political today ddala eri abali mu kuyega abalonzi balonda. Omukulembeze yatugamba, that is Bobi Wine, yatugamba nti wonna wooli lwana nnyo tusa obubaka buno eno eri abantu bonna beera akuyega yena gy'obeereyo ku ground yo otusa obubaka bwe eri abantu abali egyobeera okumpi. So olunaku lwaleero tujja kugenda ndoza kwebyo basically. Omukulembeze ali mu kutalaaga Nonya Kalulu nga muwagira personally. Ngamba Munnayuganda wonna wooli time eyo bwetuuka Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukire mulondo olw'enkyukakyuka olw'ensonga ezimu. Ebbanga eriyise emabega tujjukira bulungi akalulu ka 2020 mu gumu awo. Nali mpagira nnyo President Museveni, nali muwenzi omukuba muwagiranga n'omukuyogera oba omupostinga okunoonya obululu bwe omukulembeze w'eggwanga President Museveni. Naye guno omulundi siri ku layini ye oba ku sayidi lwa nsonga nawuliza manifesto ya President Museveni netansanyusa. Manifesto ye netansanyusa ng'omuntu nga Munnayuganda yagala enkyukakyuka. N'empuliza ya Bobi Wine n'enjiwa obudde nga nnungi erimu amakulu mangi neya Nandala Mafaabi. Olw'okuba nti Nandala talina maanyi bulungi gamalanga ga Bobi Wine neŋŋamba kantole sayidi eyo. For this time ndi ku sayidi ya Bobi Wine. Ndowooza okuva eddala awo we baatandika okulaba nti batuwa manifesto zaabwe okuziwulirizaamu. Since then ndi ku Bobi Wine.
era mugubira bunaku okulaba nti manya ki ku ground gyali na biki byaliko nali badde ntambula nabo lwakuba nti mbadde mulwadde wabula ensonga ekkulu gye mbagamba eri nti bangi balina ekintu basinga okutya nti Bobi Wine entebe President Museveni bw'ava mu ntebe nti wayinza obbaawo entalo waliwo mentality eyo gye tuze tukuliramu abavubuka gye batukuzizza nayo mentality eyo etali nnungi era gye mpakanya nkutegeeza tewali kiza kubeerawo kubanga omukulembeze Bobi Wine enzijjaye mu ntebe si ya force ya ddembe essaawa eno Electoral Commission ekuwa amaanyi n'obuyinza obukuyega okunoonya akalulu azulongazo kanoonya mu mateeka ng'ogoberera amateeka gaabwe era ndowooza Bobi Wine kyakola n'abasigadde kye bakola omuntu wa bulijjo Munnayuganda yakuteeka mu ntebe si bwe kiri kitegeeza olina okutuuka eri abantu abo obamatize bakuteeke mu ntebe era buli muntu kyagezaako okukola so olw'ensonga ezimu ŋŋanze ng'omuntu banaye akalu kaleme kulimba nti nno bw'otalonda Museveni n'atayitamu nti ensi egenda kutabanguka nedda si kituufu nga kiva ku ki like tell me kiki ekireeta obutabanguko nga Museveni avudde mu ntebe ki ekigenda obuleeta Bobi Wine civilian talina mmundu so bwe mulowoozaako buvaawa entebe si yakwesibamu nti ya muntu omu no entebe si ya muntu omu actually ensi ezikulaakulana bw'ogendako e Dubai jadde bwakabaka bw'ogendako mu nsi ezimu nga US newalala wangi bwemumanyi obulungi nti abantu abajja bakyuka obukulembeze bukyuka n'enkulaakulana etambula n'obukulembeze obukyuka essaawa eno President Museveni kati waayali stag mu mayindi ye ze ndowooza ali okukulaakulanya abantu be banjuye mikwano gye n'abamu abatonotono babalonzeemu babasiimye ng'omuntu okitegeera kati let's talk about this tumulabye akuyega n'agamba nti agenda kuwa abaana bali mu university omusaala nga bafuluma universities ku myaka ana gy'afugidde lwaki akyogera guno mulundi kyogamba abadde takiraba nti abaana tebalina mirimu oba tebagifuna nga bafuluma university vividly kibadde kyeraga mukimanyi bulungi abantu abasinga obuli tebalina mirimu ddala abavubuka percentage ennene esinga obuli talina mirimu naye nga tuli mu ggwanga nga Museveni asobola okukwata obuwumbi 4 n'abuwa Nelson n'azimba n'akola plant ya coffee plant eyo ku buwumbi 4 obusobola okumala ebyalo ebisukka mu 8 okitegeera bulungi kakati kitegeeza behind bangi bawa ssente ezenkana kwezo oba okuliraana ezo mu bungi bwazo ng'aziwa omuntu omu kitegeeza yatuuka ku peak erabira Munnayuganda ali mu kyalo eyo abonaabona takyamujjukira olw'ensonga tumuteeka mu ntebe tumusiba mu ntebe ebbanga lyonna sigamba nti mubi byakoze birungi bingi